Oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Okay, buterevu tugamba nti oli ku Bokati TV bulijjo Sula Senyonga wendi Haji Titibya nkugamba nti kakati natandika story waneeno abantu ne bagamba nti ndayika ngudde eddalu nabagamba ku kintu kya Peace for All eya Mwami Mayinja ngera bwe ukwebuluvira ddala mu State House okubeera mpozi ng'ate afuna ssente zaberenga kigambibwa mbu alwanyise people power. Omusajja omukulu n'asooka n'abyegaana. Peace for All eyo okugitandika alimu abantu abenjawulo nabagamba ko kwaliko walimu Yasini, mwalimu ko Balunywa n'abalala naye ate ye Mwami Mayinja n'adduka n'ekintu kye. Kakati ddiru yemu era babadde bagenze nga balina okufuna ku mmotoka ezenjawulo. Wabula wawulira bino omukulu emmotoka omukulu olunaku lwajjo Mwami Mayinja yafunye emmotoka eri yennyini gye baalagira. Yafunye emmotoka eri gye twazikazaako zimpe enkoni okuva mu State House. Bw'oba ogibaliiriddemu eri waffe obukadde lukaaga obanga omanyi okubola nga okwekereza balamu wandibadde okozeemu gwe singa gwe badde bagiwadde kuba bala bayikola wandi bamuwa emmotoka n'agitunda n'akolamu ebirala oba kale nga bakuwadde bukikashi bukadde lukaaga wandibadde okolamu ki gwe nga gwe omutetenkanya naye nga yeeyo emmotoka teyafunye nno yekka. Ndowooza omukyala kusaasira naye yabaddemu mu kupanga kubanga mwami we Sserugga yafunyeeyo emmotoka. Manager Keti Kavuma naye n'afunayo emmotoka yafunye Ford pickup ezo Ford muzimanyi bulungi nnyo. Kati Balunywa yali alina okufunako naye Balunywa oluvannyuma lw'okubeera nga ali azaamaanya omulogo we ndowooza eddagala lyafuluse this time bamunyaze flat. Era wewulira bino nga ateekateeka kugenda mu kwekalakasiza ku geeti ya Ronald Mayinja kubanga agamba Mayinja yamuyiseemu ng'ate be baali mu kintu ky'okutandika kya Peace for All. Jjukira Peace for All yatandikibwa ne bafunayo obukadde 8. Entematema yaabwe tetumanyi bwe baazitematema naye nga kibumanyi 8 lwo lwajja. Kaakati emmotoka zazze naye nga Balunywa agamba yabadde alina okufuna kati tetumanyi eyabalunywa yabadde alina okufunako Keti gye yatutte oba Sserugga gye yatutte. Nange simanyi naye nga gego agafe eno bantu yeno season kirizo bagana bandi badde basiima omuyaayo ono Bobi Wine kubanga anyenyeze ekintu abantu bafunye ttete ku mulembe gwa Bobi Wine nete wali wasobola kuvaayo n'agamba na appreciatinga bonna badde beekuniza bukadde lukaaga motoka emu muntu omu yagivuga. Bebe Cool yafuna emmotoka yemu, Catherine Kusaasira n'afuna emmotoka naye lwakuba eza Catherine ne Bebe Cool zikkako ku myaka kitegeeza Mayinja yalina latest model oba latest version eyaziri ez'abali ababiri. Kitegeeza ye mu birthday science yagenze namungi mu State House oba bitabo kubeera nti yakamaliriza okusomayo wano university yagenze nga science gwatwala yasinga wa Bebe ne Bakusaasira awo nange simanyi nenga bwetutyo bwe tuli tujja kubeera nga tubangera okubawa ebisingakaawo naye nyintu tujja kubeera nga tumufuna mu ddoboozi tukyamunoonyaako amasimu gakyagaanye okukwatibwa akutegeera nti ono munnamawulire wa TV bweti yakuba ono munnamawulire wa Bokati TV yakuba ng'agimiisinga naye with time tujja kubeera nga tubawa ebisingawo ku mmotoka ezo tumubuuza okumubuuza lwaki ali mu banno enkwe kubanga bw'abanga agamba nti yali mukulembeze mu people power n'akisuulawo n'adduka n'agenda n'akola ekiki ekya Peace for All ne bakola ddiiru ne bakawuma ne baani n'abalyamu olukwe n'asigaza Babalunywa kati ne Babalunywa nabo bakubye etteke tu abaffe omusajja ono muli wankwe oba bintu jasa ayinamu mukisa bukisanga bali tebabasiima oba lwakuba nti Balunywa yabba omusawo Omuganda. Bokati TV tovaawo. Oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV.